ne bujingera wamulabanga Kyagulanyi bako kyoyogera omusajja etteeka kati tannali sayininga kati bujingo lwaki tagezaako kugamba nti sebo sayininga lwaki ate katakyogerako naye kati obanga gwoyagala okumanya abantu nti baagala Kyagulanyi gwe Kyagulanyi mugambe nti agenda kubeera mu Luweera muwoozi omuteeke nakivubo wali abantu bayita bwe batojjalabanga abantu balinnya taxi bagende Masaka mu Luweera balabo omusajja ono bamuyiteko buyisi nga tataddewo mmere tataddewo soda ono besuti gyosimudde nga y'amaanyi ate nno eno gye mulaba si ze nalina okwambala bwe bansiba nali nguze suuti zange nga nkambwe ennyo nazijja yitale eyo ngenda okuddanga ebiku byazirya ebiyenje byazirya emmese zaagi zirya zino size nali nnyina okwambala zino nasanze Nsomba Byuma zandiire suuti olyazo gandi segirinya ate Nsomba Byuma mu nju zibeeramu zitya muganda wange tomanyi nti bw'ovaawo wasigalawo space kati space eyo Nsomba Byuma zaakozesa ne zindiira amasuuti n'olwekyo eno si ya mulembe naye ziri ebiyenje ze byalya muganda wange singa mwazirabako mwena mwandiyeewuunyiza nnyo n'obugatto bwange bwe musooso nagenza okuddamu obbambala tebukyantuuka engeri gye bankuba emiggo mu kkomera kati ate ekigere kyatoniwa kyonyi nakyo genzo kissa mu musonso nga tekikyajyamu naye mwe mulindeeko mu maaso awo ng'embeera etandise okugenda ng'etereera so suuti eno bw'ogiraba ate singa walaba ku ziri ezaalibwa ebiyenje ate wanditidde nnyo Honorable embeera etambula etya okuva lwe wava mu kkomera constituency ogisanze otya okuva lwe nava mu kkomera embeera eri bwetyo kubanga kye nakola abalonzi nabaddamu era ndi mu batambulamu era okuba nagenda okudda nasanga ebintu byange byonna byasaanawo bwe bankwatira nga nyina projects zentandise mu constituency kyo mukimanyi bulungi nnyo nze musajja yakola manifesto ya myaka 5 naye mu myezi 2 manifesto yo nali ngimaliriza era bagenda okunkwata nga mu Kawempe tulina eddwaliro Kawempe nga tulina Segibox Kawempe nga tulina boda ambulance Kawempe nga tulina motoka za ambulance 2 Kawempe nga tulina Kawempe North Technical Institute Kawempe North Secondary School kati ate Kawempe singa tebankwata singa tulina n'empewo gye tusanga yanjawulo ba nalina enteekateeka eyo fuuyiranga Kawempe perfume buli lunaku nga bw'otuukamu owulira kawowo kalala ke kawunya era mwandyewuunyiza nnyo ng'ojja eno ng'owulira kivundu ova mu kibuga n'ojja eno wandege ya kivundu wa kati bw'otuuka kaleerwa awo otandika okuwulira perfume ennyini otandika zikyusa oti eyo enteekateeka nali ngiina efuuyira constituency perfume buli lunaku nga mussa mpewo ndala basajja bankwatira ng'enteekateeka eyo nayo sindabagituukako kuba n'ekimotoka ekyokkola ekyo nali maze okkiragiriza nga budde bwonna kijja so ne bankwata ebintu byonna bye nali nteekateeka okukola ne bifa lwakuba nafunye ekizibu bwe nakomyewo kati ate nnyina obuzibu bw'okukulembera constituency 2 Kawempe South eya muganda wange Kazibwe ate ne Kawempe North eyange kati kyekizibu kye nafunye abantu balowooza olwo nabaddeko mu constituency ya Kazibwe nga mpita ayitamu kubanga constituency ziriraniganye abantu balowooza nti Kazibwe bamukwata era olwo yaŋŋambye yize Segirinya mulimba mwene muvaayo n'alani ate munna mwene mumulekayo kati ndi ku mulimu gwa kunnyonnyola banaye mubaka simusibe mubaka nange simulaba era mutegeeza nga mpita wano ku mikutu bannaye nti muba munaye gy'oli muganda wange vaayo constituency 2 zimmenya wakati nange eyange obusobozi sikyalina bulungi ne kati ndi mu constituency 2 zentambuza ate abantu abavere mu Kawempe South sobola bagoba kubanga bonna balonzi baffe ate nga nange obusobozi ng'omu sirina kati abantu balowooza nti omusajja ali mu kkomera era nadde mu kwewoozaako nti bannange omusajja tali mu kkomera omusajja ali bweru ngezaako munoonya era kati kyenjagala okukola njagala kutandika kutimba bipande missing person ntimba ebipande constituency yonna ne Kampala yenna natugaa nti muganda waffe gyali yonna aveeyo bw'oba nga waliwo abaamuwamba tumanye bw'aba ali mu kkomera tumanye kuba oli muganda wange Honorable waliwo waleka okoze eddwaliro lyo ogenda okukomawo nga livuddewo olw'ensonga y'ebyenfuna na biki byonna nti kuba oli toliiwo olina nteekateeka ki ey'okulizaawo mpozi n'ettaka eddala wali wagula era okukizimbako institution byonna bituusewo essaawa zino eddwaliro eryo enteekateeka erizaawo ngiina naye lwakuba nti financially siri stable nkyagezaako okulaba nga nkola ki ntetenkanya eddwaliro liddewo kuba eddwaliro lyayambanga abantu mu Kawempe ffe tubudde ne mu mbeera ya abortion era nga mu Kawempe tewali abortion ng'omuntu bw'afuna olubuto asuubira ebintu bibiri asuubira capital
omwa walinga azadde owa Segibox ate n'atekawo omwana oba omuntu n'atondawo omuntu ekiyamba ku ggwanga lyaffe Uganda kubanga oyo omwana azaalirwa tomanyi kyanabeera ayinza okuba nga yanabeera Segirinnya Ow'Enkya ayinza okuba yanabeera Kyagulanyi n'olwekyo mu kawempe ekyo nali nkikoze eddwaliro eryo nga liyamba abantu era eddwaliro eryo nkubuulira abakyala baali batandise na kujja nga ba myezi 7 nga tannaba na kutuuka kuzaala naye ng'agamba waayi kangende emyezi egyo ebiri ngimaleeyo kubanga nga ku makya tukayale tumuwa obuugi mu ttuntu awo ne tumuwa obutiko n'awuuta olweggulo ne tumuwa ekigere ne tumuwa ebyenda kwegamba nga omuntu okuzaala mu kawempe n'okufuna olubuto ng'oli abakusanywa bakunda bakuki olw'ensonga nga bw'omala okuzaala tukuwa obugoye tukuwa kapito tukuwa biki ekyo kyatuyambangako mu ddwaliro lyaffe eryo n'okuyambako abantu lwaleero eddwaliro bwe nali mu kkomera ne baliggala olw'okuba nti ebintu byali tebikyajja bulungi ng'eddagala biki nga tebikyajja gavumenti eddwaliro n'ekola ki n'eriggala olw'okuba nti lyali terikyasobola kukola ki kuyimirirawo nalina ambulensi 2 ngenda okuvaayo ng'emu bagitunze baganda bange be naleka okumaneginga naye nga tebagitunda mbubi bagitunda basobole okuliikiriza ki eddwaliro kuba ambulensi nali eyo ey'okubiri nga nsazewo yeetambula eggwanga lyonna n'emu ebeera ya constituency kubanga nze abantu abampagira baali baggwanga lyonna nze bwe nafuna kaadi buli muntu yasanyuka ne bagamba nti kaadi eya Segirinnya yegenda okuyamba abanaku era buli muntu kyova olaba yansanyukirako nti kati Segirinnya kafunye kaadi ekyo kiwedde n'olwekyo ne ŋŋamba nti kyova nagula ambulensi 2 emu eyamba eggwanga lyonna endala ebeera ya constituency naye nkubuulira mazima olwaleero ambulensi kati nasigazeemu emu yatundibwa eyamba eddwaliro n'olwekyo nayo njagala kukola nteekateeka Katonda nga nsaasidde nga nange nteredde bulungi nga maze okwejjanjabwa mbe nga ambulensi eyo nsobola okubeera nga ngizzaawo gye nali nkoze nga yakuyamba ggwanga lyonna kuba ne bano abagitunda tebakikola mbubi baali baagala eddwaliro likole ki eddwaliro liyimirirewo n'olwekyo enteekateeka weeri ne pulojekiti nnyingi nga Segibox ze nali ntandise nga tugenda tunoonya abakyala abasika chiefs abakola ki abalina ba low income earners ne tubongeramu ka capital mpolampola okwongera okulaba nga nabo bakola ki beekulaakulanya n'olwekyo constituency kati ninga atandike entandike naye constituency nkubuulira mazima nali nsazeewo eberero lomodo ya constituency zonna mu ggwanga gw'okimanyira abantu bali batandise osenguka okuva mu bitundu ebirala nga bajja kawempe ng'enju mu kawempe zirinnye nze balandiro libandeterangawo Sseggwanga Matooke Mbuzi Segirinnya weebale enju zirinnye n'enju zirinnyo zirinyisiza nga buli muntu ayagala sula mu constituency erimu eddwaliro buli muntu ng'ayagala sula mu constituency erimu baasi etwala abantu okukola n'okubazza kuba nali nsazeewo baasi etwalenga abantu okukola n'okubazza kali akasente ke bandikozesa mu transport kabayambeko mu kukola ki mu kwekulaakulanya bakateeke mu Segibox n'olwekyo constituency nali njagala ebeeremu vibe ng'etambulira ku gundi ya kika kya waggulu ate era kennakomyewo engeri gye ndi nti nze nkyaliwo tekinnaggwa amagezi n'obwongo nkyabirina lwakuba waliwo yali ansuubizza ekimotoka ekyokwozanga kawempe buli lunaku kawempe twali twagala nga tujooze buli lunaku ng'ebeera temagana bweti tujooze tumale tugifuiremu perfume yonna nga bw'oyingira mu bwoti ogaba kawempe ng'ewunya bulungi kuganga twagala ebintu bibeere byanjawulo ne kati yali ansuubizza egundi ey'ekimotoka ekyokwoza nagenza bwe yawulira ebisango bye banteekako yambulooke nga bubulooke eziranga nti ontajja soboka kati bo tebamanyi ti eno mu Uganda basobola okuteekako ekintu nga si kituufu baba abazungu basooka kunoonyereza ne bakwata ate mu Uganda basooka kukwata ne banoonyereza kakati omusajja naye yali ansuubizza ekyo nagenza okuddamu ojjira nti nga yambulookinga dda n'olwekyo ekyo kyali intentionally okulaba nga projects zonna zinali nteeseteese mu kawempe okutambula nga zifa naye nga bwe ndi nti Katonda yansaasidde ekyennyanja ne kimpandula ekyennyanja ne kinsesema kuba kino kye natuuseeko kibanga kuziika muntu ne mukeera enkya nga ali kungulu bw'ati yafubutusee ne mugo omusajja gwe twali tuziise uuna ali kungulu kati yenze kitegeeza tuli bakaawonawo kati ensonga y'ettaka yo ogezaako kulondoola kati ensonga y'ettaka abasajja banguza ettaka bwe nali njagala oteeka Technical Institute bwe banguza ettaka ne nsasula ne tukola endagaano ne tukola biki ne nkwata endagaano zange era nziine ewaka nagenza okudda nga kalina yasituka ddooli yazimba bwe yawulira ebisango bye bantaddeko eyanguza nagamba nti ate ono anadda nabadde ndi awo nga nkomyewo kati tabbu gye nnyina bwe nabadde mu kkomera nafunye entiisa sisobola kati kulwanagana naye kuba nyinza okutandika okuyomba naye nti wanguza ettaka ne sente zange ne nzikuwa n'endagaano yiino nanteekako ebisango ebirala kati buli kintu nkitya kyova olaba ku Easter nali ekaawo jjukira mu kyalo eyo gye tuwangalira ddala e Kawempe
mubeeramu obugaali bwa ice cream kagenda kagira teti bana batunda ice cream nasibidde wansi wa kitanda nadde manyi paatu kati nafuna entiisa muganda wange mukyala yanzizizza buzza nti akano kagaali bana ba ice cream natenga nti ate abasajja bakanta ate banjagazaaki sajja ate bazze oba okitegeera kakati nafunye entiisa nayo tubeera mu jjaamu paatula emala kumpitako bweti kati ntambula netegereza dulooni mu jjaamu nti netegereza dulooni mu jjaamu kitegeeza nti entiisa ekyali nnyingi kati oyo w'ettaka namulese ne mukwasa Katonda nenga nti munango musajja ono busobola okukyenca ate nantekako ekintu ekirala oba nampaayiriza ate nga yennyini yanzibye ne muleka nenga nti Katonda bw'atyo kasita obulamu bwo bukyaliwo Katonda ajja kunsaasira nja kugula ewantu ewalala kubanga ekirooto kyange kyakulabanga abaana abatalinayo basula abaana babaganda baffe abaafiira mu struggle nali njagala tubateeke mu orphanage center eyo ebenga esobola obbayamba nga tubawa ebyokulya tubawa ebyokunywa nga bafuna basoma buli kimu nga bakifuna kyekyali ekirooto kyange era tekinnafa kikyali jase kyasinze okunnumamu ye muntu okubba ebbaati eryeru nze nva Masaka mabaati ago tugakwatisa nseenene kwagati omuntu atwala ebbaati ly'enseenene akumala amaanyi ebbaati erikwata enseenene bantu bakyagazimbisa n'amayumba ekyo kyankanzemu ne nti baganda baffe bano muntu bw'omuteresa omusito n'agulya tosobola muteresa kisambi so baminisita abo bamaze amaanyi ne nti bantu bano bakikaaki naye nganza abadde ate mu kkomera ate saagala babasibe yadde nga bakoze ensobi kubanze kembadde mu kkomera ate siryagaliza munnange ngamba omuntu bwakola ensobi oba omuntu abbye kati ngaabo ababbye amabaati tebandi basibye kyebandi bakozenga mukwate omuntu oyo yabba amabaati kati nga boolaba Nandutu mutwale ku State Square mugeyo ogenda kubeerawo ennaku essaawa nnya ng'okutta ekipande nabba amabaati abeerawo essaawa nnya bwe ziggwako ng'akutta ekipande bw'ati naddeeka n'enkya n'akeera mugeyo ogenda beerawo omwezi teri muntu asobola kuddamu kubba ng'omukozi bw'ati nga buli muntu amuyitako bw'ati n'amyansa kifaananyi n'agenda ng'olya naye ekkomera tosobola kulyagaliza munno kuba kakati obudde buno kati mmanyi n'embeera gye bayitamu kati nganza abaddeyo mu kkomera olina okukkiriza nti ogenda kulya bubi kali akawunga kebawa abaana bw'okawa enkoko teddamu kubiika kali akawunga n'okawa enkoko ng'ebiika teddamu kati nze mbadde mu kkomera engeri gye ndi mubaka nga nze nfuna ebijanjaalo ebyebi bibiri ne bali basibe bannange ekijanjalo bakyawuzamu emirundi ebiri bw'olya ebisatu olunaku bagamba ssebo kati gwenda malina kusatu nga tolya supu ow'ebijanjalo omweraba namu bw'oti alinga ndabirwamu nkubuulira kati Nandutu kati kyaliko olina ofuna empi bbiri ku makya ofuna empi bbiri mu ttuntu n'ofuna empi bbiri ekiro nga bwe mulya kati empi ateko kubanga yazifunye dda kati ez'okumakya yazifunye dda n'ez'omutuntu azifunye alinda za kiro era kyova olaba bwe baali bamutwala nali njagala nsooka enjogere naye prosesi y'ekkomera bajja gimuyisaamu alowooze bamutulugunya alina ossula akagongo bwe bati babapanga bati kagongo bati bw'oyimukawo n'ogenda n'ofuka ogenda okudda nga weegasse kati naawe ate olina linda mulala bw'oti weesonsekewo kwega ekkomera yembeera gye lirimu olina okukkiriza nti ssaawa mwenda olina okuyingira obe nga okola ki weebase eyo lyekkomera ebiku ate totta kiku ng'oli mu kkomera bali basirikale ba kkomera okittawo sitalaba oba abasibe banno ba alapi nga tebalaba kakati ebyo byonna nayina obbibakola ki obbibayisaamu naye sandibagaliza genda mu kkomera zanirowooza nti bandibawadde punishment endala etali ya kkomera kubanga ekkomera mu mazima gaana mugulunze gye mbadde kkomera linyize kkomera lintulugunyiza ndowooza olaba nkogeddeyo n'okufa kyangu mu kkomera nze okumanya ekkomera zibu nnyo baali bandeeta mu kkooti emabegakaawo nga nkyaliyo nayinawo omuntu wange awo nga bw'omanyi Segirinya musajja musiraamu nyina omuntu wange gwendeddezaawo tubatuuka ku electoral commission awo ngenda okulengera lwo omuyaya mukabbye bwati mu kiwato basala ekkubo tosobola gafande nti yimirira tosobola kuyita olina omuganda nti owaaye muntu gwate muddawa kwegamba obeeraawo ng'olyawo obwongo baabukwata kati ekkomera si kintu muganda nange kyakusaaga n'olwekyo omuntu akikuteekamu taba mulungi naye ate bw'obanga okoze ensobi ze ndowooza twanditandise okuteekawo ebibonerezo ebirala kubanga ekkomera ate omuntu bw'ayinza okugendayo nga talina na buzibu ate navaayo ng'afuuse na muzibu nnyo olw'abantu abamu bawangaaliramu n'olwekyo ekkomera si lyangu n'olwekyo baganda baffe abamma baati kye baakoze kibi naye ate ngamba baweebwe ebibonerezo ebirala okusingako okubasiba kubanga nze abadde mu kkomera sobola lyagaliza munnange nga tugenzeko ku nsonga za social media gwomu ku basajja abakwatira social media wane Uganda bwe waviirawo ate ne kati bwe wadda era n'osigala ng'okyagikutte eri abantu naddala kati neyibawo omwami Pastor Bugingo ennaku zino ali nnyo mu mawulire kyonna bino Susan Makula biki nkakasa nti obadde obigoberera
oyinza kugera ki ku nsonga ya social media Pastor Bujingo Makula bye babaddemu byonna ne bye bakyalimu essaawa zino kiyinza kumulekawa because musajja wa Katonda musumba ne bawulira nti bivaayo Pastor Bujingo engeri gyali musumba oyo omanyi president waffe yatugamba bitalina makulu tebiwa makulu sijja muwa nnyo makulu wabula bwe nakomyewo nanyize nasanze bagamba mbu Ichuli mbuye president wa social media ninga nti basajja mwe banemuli bazibunyo mwa basajja amayanja we muli monna ne mukkiriza muzeyizedde aberenga yakulira internet mwena ne mweronda mbwe muti pozinga yewongamya kubanga kisokera ddala nataddeyo okusaba kwange mu kooti njagala okumanya ani yalonda Ichuli era yalondebwa atya era akalulu kwa ani yateekateeka ani yali returning officer ani yakutegeka kuba nkyaloopa bangi nnyo ne yali returning officer toyinza kuŋŋa nti mwe abasajja abagezi ate mwalonda Ichuli agenda okujja wano yava Sweden yajja n'ennusu 5 ebya Uganda ng'amazeeyo emyaka 25 ne yajja n'ennusu eri 5 byadda nabyo kitegeeza nti neeri nayo yalemererwa eri Ichuli eri ebweru gye yali nze namusanga ye Sweden n'omusajja akeera kutuula bw'ati mu kisikirize kya muti bw'ati ne yeetuulira awo olweggulo n'addayo n'alinda akamwanyi ninga kati asajja bano eri bamugoba kalaali mwene mumukkiriza wanajje wano nti abafuge kiro kyanyiza nnyo era okulonda okwo kulina okuddibwamu nze nga nze omusajja omu ku basajja ba internet sinza kukkiriza kubanga nkulemberwa Ichuli ekyo nakigaana era okulonda nasabye kuteekebwe mbwangu ddala sijja kwesimbawo ne nawulidde nti Wisdom Kaye muleese omwo mwali era Wisdom Kaye nze gwenkola ki gwendiko kubanga Wisdom Kaye we wa Nuupu yali ku tiketi ya Nuupu era Wisdom Kaye gwe ngenda okuwagira sinza kuwagira Ichuli jukira old man out naawe musajja ayogera ebintu bya ddanya abeeramba Napoleon Bonaparte abeeramba King Lewis ono.com gye tuliko ya bintu kwogera bintu bitambula omusajja ali mu ba Napoleon Bonaparte bye bintu byayogerako akati tuyinza kubeera nga omuntu bwatyo yakulembera abasajja abagezi mu abali ku internet olwekyo Ichuli ye budde bonna tulonda omuntu omulala kati nagenza okudda nti yabategeera lwakuba nti nagenza okuddira bannanga ate internet yatabuse obeera live ng'oliko n'abantu abalala emitwalo 3 nabo bonna bali live n'abantu bena inviting nganga ndi ku live bonna ati kati bafuka ba Mr Update kyovula naddawo noonya linnya ddala nasanze erinnya Mr Update bali wambadda buli muntu mwetekako Mr Update bwaba mukazi yeyita Mrs Update kati nagenza okudda nga n'erinnya lya Mr Update bali wamba era kati ndi mu kunoonya kati linnya ddala lyengenda kubeera nga nkola ki nga nkozesa naye internet yo nasanze omuliro gwo mungi vibe eri waggulu kyovula nasose ne netegereza mpitawa nasanze ne TikTok nze TikTok saagirekawo ne nasanze ne TikTok nayo ng'ewambye era sinagulawo gundi account ya TikTok ne kati nkyabala with the time ne TikTok account ngenda gigulawo era kintu nazeemu dda nakikutte ddangeera bw'omanyi ne kati tabbo gye nkyayina linnya erinnya baali wamba bwe sibadde erya Mr Update era wootabadde nakati kyagenda mu maaso gye Muhoozi agenda ayisa ebivulu bya birthday ye wonna alabiseeko era nga bagamba nti abantu abafuna abantu bayitirivu nnyo naye nawuddeyo n'abagamba nti nekyagulanye naye bamulekemukko naye atambuze ku birthday nga gye Muhoozi bwagitambuza gw'okyogerako kitanapu y'abantu nga bwerabika n'ebirala byonna nga babitambula abantu ye gye Muhoozi asomba basombe ekyo kimanyikiddwa balamu agenda abakuŋŋaanye ate abantu bamanyi kasito bagamba nti bane tujja bawaayo omutwalo tujja bawaayo omuceere tujja bawaayo emmere gwebyo bijjeewo olaba waliwo anajja kitegeeza bagendayo nga bagenze kulya muceere bagenze nafuna omutwalo ogwo nga bw'ogumanyi ate wano mu Uganda ebintu bizibu nnyo nze twali tunoonya akaluko Honorable Kyagulanyi twasanga nga abasajja yekkalamojja nga ayambadde t-shirt ye n'alimu n'omugabo waaye oli musajja waaye ero nti anyambadde bwambazi lugoye lwenyambadde kwegamba nga olaba oli muntu lugoye lwayambadde naye nga simuki nga simuwagizi kakati n'abo abantu bajja buzirwaki lwa mmere kati gwekkiriza Kyagulanyi atambula olabe ekinagwawo omugee nti Kyagulanyi tambula genda Kaluwa genda Kembaale genda Kotido genda Kowa olwokuba alina amaanyi mangi nnyo ensonga lwaki olaba tebamukkiriza nakukola ki nakutambula naye gwe mala umukkirize olabe ekigenda okugwawo kyovula ne mu campaign baleetawo embeera ya gundi ya COVID nga COVID yagwawo dda nga n'abazungu bali eri beetaaya balina gye badda naye nga nkubuulira ng'omusajja ataddewo embeera waliwo COVID nga kyanoonya atyalaale naye gwe Kyagulanyi mukkiriza akubeeraale gw'olabe ekinaagwawo muganda wange tajja somba tajja teekamu ssente abantu balina kye bayita natural love ku ye n'olwekyo
ekyamugana naffe Muhoozi tekiyinza tumalamu maanyi olw'ensonga abantu asomba basombe naye kati obanga gw'oyagala okumanya abantu nti baagala Kyagulanyi gwe Kyagulanyi mugambe nti agenda kubeera mu Lwera Muhoozi omuteeke nakivubo wali abantu we bayita bwe batojjalabanga abantu balinnya taxi bagende Masaka mu Lwera balaba omusajja olwo bamuyiteko buyisi nga tataddewo mmere tataddewo soda ne kati kyovola balamu yakoze contract n'abatunda omuceere yakoze contract n'abatunda soda kakati yebyo byalimu laavu ng'onoogitegeera togitegeera ku byakulya laavu ng'onoogitegeera ogitegeerera ku bantu okujja ng'omuntu bakola ki bamwagala n'olwekyo ekyo kisobola kutumala mu maanyi kubanga abantu abaagala Kyagulanyi bo bamwagala mu mutima ewatali kyakulya ewatali ki Honorable kitegeeza ki okuba nti nno ababaka mu palamenti mwayisa ebbago liteeka ku bisiyaga ne mulisindikira omukulembeze w'eggwanga alisayininge kuba mwakola ogwammwe ne mugumaliriza kyokka ate oluvannyuma ennyo nayita akabondo k'NRM akabondo k'NRM kamuwabulira okukakana nga balikomezaawo mu palamenti kino kitegeeza ki eri eggwanga Uganda kyetulina okukkiriza nti ekibi kiba kibi kubanga tetuyinza kubeeraawo enkoko ne zitusinga okutegeera tetuyinza kubeeraawo ente ne tusinga okutegeera tetuyinza kubeeraawo kwegamba kubanga ebyo wandisuubidde nti tebitegeera kuba na bwongo nga bwa muntu enkoko teyinza genda ku nkoko nsajja ginne waayo negikozesa tekisoboka kakati naffe abantu ate abeetegeerera kakati okwo konna kwolaba okwebuzaabuza omusajja omukulu tagenda kugussaako ekyo kyolina okumanya baali bakireese nga baagala kutaayiza Kyagulanyi era kyovola abaawozanga baako kyoyogera ne bujinga era wamulabanga Kyagulanyi baako kyoyogera omusajja etteeka kati tannalisayininga kati bujingo lwaki tagezaako kugamba nti sebo sayininga lwaki ate katakyogerako ne wano yawozanga Kyagulanyi tonayogera ku bisiyaga ababaka ne tukola omulimu ogw'amaanyi ennyo etteeka ne tugamba nti tuganye ebisiyaga mu ggwanga Uganda tuweereza omukulu asayininge ero lifuuke etteeka oba okitegeera omukulu ate n'awooza nti ate mpita kabondo k'NRM ng'ate parliament olwedde emaze dde okuyisa resolution ayina ogamba nti ate kati mpita kabondo k'NRM kitegeeza bano baali bakireese nga bakireetedde Kyagulanyi bamutege kubanga Kyagulanyi yesooka okulwanyisa ebisiyaga wano mu ggwanga Uganda nga buli muntu yena tannabirwanyisa Kyagulanyi tagenda UK omanyi lwaki tagenda UK yayimba oluyimba olukuba ebisiyaga kati ye takyetaaga na kwebuuzaako nti ku bisiyaga sayidi ye eriki musajja mufumbe yawasa n'embaga kakati olengera nga baali bategaye nga baagala obagamba eki kwe gatoyinza kumanya naye kakati olwedde parliament bwe yakiisiza lwaki omusajja yaganyo kisayininga n'atuuka n'okuyita akabondo ka NRM kubanga ekibi toyinza kugamba nti alito mu kidibetingeko ekibi tebakidibetingako ekibi kiba kibi n'olwekyo nze kye nandibadde ndowooza Mwai Museveni akwate etteeka eryo alisayininge tetusobola kukkiriza bisiyaga mu ggwanga lyaffe Uganda ekyo kibi mukazi alina kuba na musajja n'omusajja alina kuba na mukazi si musajja na musajja ate era si mukazi na mukazi atagala n'enguudo mu kibuga Kampala ekyo kyo tetugenda kusirika newankubadde nafunye ettekemete ndi mutiitiizi naye ate kukikwatagana n'enguudo budde bwonna era nze kye nasazeewo tugenda kufuna ebyennyanja byaffe tugende tubisuule mu nguudo ezo tutandike okuvuba kyetugenda okuddako ekinnya ekiwanvu ennyo kyo tukisimbemu ekitooke era ye kampeyini kati egenda okuddako kutandika kuvubira mu nguudo ezo tugenda tuvuba kubanga mukyadolose kisakanze wammaze amaanyi ekibuga tekiyinza kubeera nga kifaanana bwe kityo ng'ate ofuna ssente actually KCCA yesinga okufuna ssente mu gundi yonna mu budget yonna ey'eggwanga naye gwe tunuulira embeera bwefaanana ate oba abantu baatuuse n'okujulira Jennifer ate nga Jennifer naye teyali mulungi naye olaba badduka okujulira ate ekibi ne bagamba nti ate kino kyali kale abantu baatuuse okujulira Jennifer ne bagamba nti ate oba banayo ofunda ne Jennifer kubanga ebinnya tebyali bingi bwe bityo naye n'ogwa mu kinya n'omalawo eddakiika 5 tonnavaayo kakati abaana kye beekozeemu omulimu buli ewali ekinnya beekuŋŋaanyaawo awo nga 6-7 nti bwegwayo basindike bafune ssente actually kati ebinnya bifuuse capital mu Kampala nti bwegwayo kati baba babyongera nako simanyi era bo babaawo nga baswamye eguddeyo nti katugisindike kakati yembeera eyazze mu kibuga Kampala n'olwekyo ekintu ky'enguudo tetugenda kutuula tugenda ku kawansi ku gulawundi tuvubiremu mu binnya ebyo ate n'ekira ne mu parliament mwemu ku maiden speech zange zengenda okukola okulaba nga njogerako eri eggwanga okuva lwe nava mu kkomera ekintu ky'enguudo ekyo ngenda kyogerako ne wali ku fulo ya parliament kubanga kakati abalonzi bankwata
ne bansindika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okwawukanako ne luli nti luli nalwaniranga mu gundi wokka nalinga mu field nga gye nnwanira nene kati ne mu parliament mansobola okugera n'enkola ki ne nnwanirayo ensonga eno tuba nga tugyogerako ng'ababaka kubanga ekibuga tekiyinza faanana bannayi bwe kiti emmotoka z'abantu kati ziweddewo tenga embeera gye tulimu ya bwavu n'olwekyo kyatuli mu kulwanako kati emmotoka ngireese wano mu galagi yafudde era lwa binnya kati ebinnya ebyo tubisimbamu ebitooke ne tubivubira namu tugenda kuba tukoze musango nagumu era nsaba poliisi bwe manvu babanete mu tambaala newankubadde mbadde mu kkomera naye ate sikyali wa kusaageera eri abaana badde bampisaayisaamu awo ku tizi bw'ojja obubi muganda wange gide eyinza okuyitamu mu lubuto bwanaafande nga ndi mu kuvuba n'ojja nondeetako ettuntu kuba kati babalowooza ne musajja kati ke twamunywezezza kati bagenda kunninnyako bulinnya ekyo nkiganye nedda bassebo era enkola yange eri nkyagira nti segirinya nsobola okubuka mu bbanga ne mala eddakiika 10 naye bwenzira gwentomera yampuliramu Chris Balyomunsi yavuddeyo ku lwa gavumenti n'agamba nti abateeka bonna ebifaananyi ku mutimbagano gavumenti ejja kubaggulako emisango ebifaananyi by'enguudo embi kati ate wadde tukyali awo yatandika kampeyini spaya munnamawulire n'agamba nti kati eyo yawedde kati kampeyini eddako yakulaga amalwaliro amabi agali mu mbeera embi abasawo abali enguzi byonna tukizingire wamu ekyo omukozi bubi nnyo ino omusajja gweyogeddeko Chris Balyomunsi sajja mubi nnyo oyo ne bwe ndi banfudde sirimu erabira omusajja oyo y'omu ku bantu abaakuma omuliro nga batukwata n'atuwaayiriza kati osimujja akaadiisa era olwakuba muganda mayanja oli mukwano gwange nnyo naye kali kapanki kenjogeddeko kate yantandikira ku ggwe kubanga oyo omusajja saagala na kumuwulira muganda wange naye kwegamba ensonyi abasajja bano bazifudde busungu toyinza kuddira abantu basazeewo beexposinge ebinnya byonna ebiri mu Kampala ate nga tebalimba kati batandise okuwaayiriza nti ebyo ebinnya bye balaga biri mu nsi ndala tebiri Uganda biri Nigeria akati bwe baba nga bo baagala okumanya ebinnya ebyo nti weebiri ate nabo okwekaza bwekaza bajjenze mbi balambuze mbalage nti kati kino kinnya gwe muvuga emmotoka ne mulwanira akatundutundu akatono nnyo bwe kati buli omwe ayagala waabayita kakananga abantu beetomere n'accident zigenda kweyongera olwekyo bana abasajja ensonyi bazifudde busungu ebinnya biri mu Kampala nabo bennyini babiraba capital city y'eggwanga Uganda eyinza kubeera etya ng'erabika bwetyo capital city ate buli gy'okoma okuyingira Kampala n'ebinnya ate nga mu nguudo eyo ez'endala ate yo tebiriiyo nnyo ne buli wokoma okuyingira ate baza tusere mu mbeera ega oba abasajja basima bisime nga luwa ayagala kontulakiti ate abizibe ng'ajja kiro n'asima babiri ebinnya bannayo obuwanvu obiriko bikambwe nnyo gwolooza lwaki ntuuse mu mbeera ega nti katubivubire mu buvubizi tutandika obivubiramu n'olwekyo Chris Balyomunsi yayogedde kwekaza bwekaza kati obanga ebinnya tebiriiwo kati mwali Museveni obuwumbi 6 yawaddeyo bwaki kuba yawaddeyo obuwumbi 6 bazibe ebinnya ebyo simpologiki n'olwekyo kitegeeza nti beekaza bwekaza just tebalina kye bagamba bannayuganda kati ffe katandike kampeyini evubira mbinnya ebyo tomanyi osanga bajja kumala babizibu munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu kulubagga abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero mwe tugambira nti kitalo nnyo kitalo ekya mukwano gwaffe era badde omubaka wa Kawempe North Honorable Muhammad Segirinya mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe tusiriikiriremu katono sekendi zinga 5 nga tuwaayo omwoyo gwe
mukama amuwumuze mirembe mukulu tegusolo diro atandika okulaba Segirinya njagala obeeko obubaka bwowa. Segirinya natandika okumuwuliza ebbanga gwanfunye emabega nga muwulira kuba basimu ku radio ne ku TVs nga yeeyita ddoboozi ly'ekyebando. Abaana ebiseera ebyo baali banja baali bakuba amasimu. Ensangi zino bikyuseemu. Omulembe ogwo tegukyaliwo. Kuba mwalimu muganda wange Makolo Kavuma yali mukubi w'amasimu. Waliwo n'akuba essimu ng'akaaba Isima Lubega ekibibi. Yakubanga essimu naye n'amanyika nnyo. Lubakyoya Mutyaba Mama Asfwa n'abalala bangi. Baali bakubi b'amasimu nabo nga bafuna interest, bafuna penetration mu nsi. Omu ku bo yali Segirinya nga ye yali ddoboozi ly'ekyebando. Ye yatiikirira nnyo naye nga sibumanyi. Ntandika okumanya Segirinya 2011. N'entandika okumutegeera. Mutegeerera ntya? Mutegeerera ku Honorable Mubaraka Munyagwa. Mubaraka Munyagwa yali mukwano gwange tumanyiganye. Nga tusinkana ne twogera. Era ne ku mukolo gwange okwanjula mukyala wange Segirinya yaliko nnyo. Yaliko nnyo. Kati awo nemba nga muwulira ku masimu ng'akuba nenzija muwulira muko emabega ng'akyali eddoboozi wali oliwulira nga muvubuka muto. Naye nga kye yali akoze tulina ebintu bingi eby'okumuyigirako bye tujja okwogerako. Naye nga buli muntu yonna yeebuuza muntu ki okuva ssaawa 10 ez'ekiro okutuuka paka olunaku lwonna nga buli radio wooteeka kasita basumulula essimu ng'akubawo essimu. Ensi n'etandika okwewuunya. Segirinya atandise okuleeta ekyenjawulo. Bintu bibiri byaleese mu nsi. One, eddoboozi ly'ekyebando kyali kigambo kipya era ng'abantu bajereegerera nti eddoboozi ly'ekyebando gwe ngaani ani yakulonda ab'ekyebando mutuulawa naye n'atunda kyebando. Erinnya kyebando ne limanyika nnyo. Ekyo kyali kimu. Ekyokubiri, timing ne bamutenda obukugu nti ye buli bwakuba essimu eyiye eyitamu. Oba ku CBS oba ku Sapientha oba ku Bukedde oba ku Kaboozi oba ku Topu essimu eyiye eyitamu. Ekyo ne kitabula abantu. Essimu eya Segirinya yeeyitamu etya ezaffe nga teziyitamu. Naye ng'ate bw'ateesa ebintu eby'omulamwa ebitwala abantu mu maaso. Nja bitwalira wamu ebiti ebisatu okubyogera ku Segirinya. Naaba nga mu kusooka bamujereegerera bamutwala nga wa komiti. Ekyo kyakuyiga namba emu nti omuntu Bayibuli yetugamba ne motivation wegendereze nnyo kyogeegenya. Wegendereze nnyo kyoyagala okufuuka. Omala n'okifuukira ddala. Segirinya agenda okuyingira parliament nga yagiyingira dda mu mwoyo. Kubanga abantu kye batamanyi nti omuntu ogenda ofuuka mpola ekyo kyoyagala okufuuka. Abantu bagenda okiraba nga gwe wakifuuka dda. Y'enkola ya Mukama. Kati ng'abantu bajereegerera Segirinya yaani oyo eddoboozi ly'ekyebando abasinga nga tebamumanyi. Kati akapande ke yasooka okwesimba ku bwa MP abantu tebakimanyi Segirinya yeesimbako ku bwa MP ne bamuwangula. Ngo nalimanyi nti guno gwe gwasooka. Apaana. Kati guno yajja 2026 n'afuuka MP. Ne kati 2026 dde mabega 2016 akalu ka 2016 yesimbawo ku bwa kansala obwa Lord Kansala akalu ka 2016 kati 2011 emabega yesimbawo ku bwa MP ng'olabira ddala muvubuka muto oza n'okulooza ali mu primary. Okwekkirizamu okwo kwa njawulo. Bantu baba banjawulo baba bambala. Abayina ngo omuvubuka omulaba yakamalanga senior 4. So omu ku ba veteran journalist gwe bayita Wana yamukyazaako. Nambuuza okusoma kwe n'ebirala bami n'abigatta nga tebivaayo bulungi. Naye bagenda okumuzuula nga ndowooza yali akyalinga mu senior 4 vacation. Nga muvubuka muto ddala muto olabira ddala mwana muto ayalibadde gwe bakyakugira n'okuva waka. Neyeesowolayo neyeesimba ku bwe MP. N'awangulwa agenda okujja kuba kansala gwali mulundi mulala. Tukwatagana nga yali muvubuka muto. Kati abantu balaba akafaananyi ne balaba nga muvubuka muto ddala naye ng'alina obumanirivu obw'ekikula ekyawaggulu.
nja kugereza abantu babiri omu professor omu oyo professor yali abuzayo step emu okufuuka president yali vice president wa Uganda baali baseka Gilbert Bokenya professor ne professor yayimulira mu kamera n'agamba nti eyentebe okugitulamu yibwa president tesoboka tugirekere mu Museveni yeke nyini professor era tewali alina vision esobola gwanga lino oyo professor n'omutwe gwe olaba bugwenkana ne degree zonna n'ebitabo byasomye n'embaawo mu mutwe atenda n'entebe yali agitutte mu kuba tuteebereza nti bw'obeera vice president bw'atabaawo otuulamuko era n'enkiiko ozibeeramu ng'agamba tekisoboka Idi Amin Dada ayali teyasoma yali lumu ng'ali entebe eyo ng'ali n'akasajja ako kaali kazungu banyumya Amini agamba ndoze ebiseera yali chief of staff agamba nti nze bwe ndibeera president w'eggwanga lino Uganda waliwo ebintu byesigenda kukkiriza ng'enguzi n'ebirala abaaliwo bonna ne batulika ne baseka nga balaba azanya buzanyi akazungu ne kamugamba ani akugambye ojja okututuulamu wano gw'oli mu gy'aso olina kutuula eri obwa president obumanyi omuwandiisi agamba wayita emyezi 6 Amini n'afuuka president akayindi akazungu kadduka emisinde katolokera Kenya kale lunaku lwa kunyolwa ne tu celebratinga Segirinya ku kitono kyabaddewo tu celebrating obulamu bwe nze ndi musajja mu Katoliki ndi musajja Christian nawe bw'oti bw'oli bwe kiri nti abantu bw'ogenderera abantu ab'amaanyi tebawangaala ate nnyo eri abawangaala ennyo n'emirundi egisinga si budde bw'omaze ku nsi kuno wabula by'okoleddeko omuntu asobola okugenda mu myaka emitongo egya Segirinya n'akola ebyannaggwano abanamala emyaka 10 bye batasobola kukola kati ntandika okulaba Segirinya naye nga simusemberera nnyo mbawulira buulizi ntandika omugoberera okutwaliza wamu yali 2014 we manjira ddwa Segirinya omutuufu omwaka gwa 2014 okutanga 2013 nga gwako nabeeranga nnyo naye nga tusiiba ffenna olunaku paka obudde okuziba kubanga ebiseera byo nali nsoma ku LDC nga nkola diploma ku LDC ordinary diploma then ne Munyagwa gye yali asoma kola Munyagwa naye nga akola diploma kati nga tukeera ku makya ne tuvuga emmotoka waliwo omusajja bamuyita Saalongo najja n'akima Segirinya n'omuvubuka omulala Segirinya ng'asoma yeetasoma ye yeetasoma ku LDC ebiseera nze ne Munyagwa ffe abali basoma naye nga Segirinya tubeera naye mu mmotoka olwo Munyagwa meeya w'ekawempe Munyagwa meeya w'ekawempe kati ng'atukima nze ankima n'akima Segirinya waliwo omwami omulala bamuyita Amatagatafa naye muvubuka yeesimbye okuba kasala emirundi emingi so naye asoma amateeka kati ali mu kawempe omwo ne Munyagwa pozi ne driver kati nga nze tetuba na ssente naki kati nga tusiiba ne Munyagwa tugenda okusoma ne tugenda tulye ka lunch kati ne tugenda ate okukola revision okusoma ebitabo olusi ne tubalekaawo kati ga Segirinya tutambula nnyo naye kati awo yava byebyo ebiseera mwe yateekeramu ddala amaanyi okubeera mu FDC ngende mwogerako akaseera kebeera mu FDC Segirinya yali wannamaddala wadde ebintu bibeerawo yabeera ku lusegere lwa Kizza Besigye nnyo nga tiyagaasa amala okuvuga wonna n'anyooka Segirinya asigalawo nga poliisi esalako amaka ga Kizza Besigye tukwatagana ekasangani Segirinya nga awaguza muba muli awo ku mawulire Segirinya nga atuuse waliwo ne lweyetikka enkota y'ettooke n'enkoko obitwalira Besigye naye embeera eyaliwo Segirinya nga si mubaka tanafuuka na kansala nga tanafuuka na kansala Segirinya ng'awaguza ababaka ba parliament bonna ba meeya aba FDC nga balemeddwa abali mu bitiibwa Segirinya ng'awaguza n'agenda ewa Besigye kituufu era poliisi egenda okumusalako bweti Besigye okuva mu nnyumba nga Segirinya ali mu nkwawo era kyekyo ng'ali mu nkwawo yalaga obumalirivu obutali bwa bulijjo mukama wange ateera menta wange mukulu Lubongoya abadde ayogera nnyo nti omuntu okufuna okufuuka ow'enjawulo olina okukola ebintu eby'enjawulo tosuubira kubeera wanjawulo nga tokola bintu byanjawulo ekyo kyamwawula nnyo ku balala Segirinya najja mu struggle ye FDC yonna n'agibeerawo naye nga bate bamusindiikiriza balaba nga atasaana atawera atannatuuka kati ekyokuyiga number 1 Segirinya yatuyigiriza nti omuntu yenna
gw'osalawo nti ntuuse ne Mukama Katondawo. Tonnatuuka okyabulamu, lindako, abo si be bakulu mu nsi. Kubanga ebyo ne byonna Ssegirinnya baabimugambanga naawe ng'olabanga akyabulamu naye nga yalina obumalirivu n'okwekkiririzaamu. Eyo lesson number 1 ku Ssegirinnya. Atuuka mu kaadi abantu kye batamanyi mu kalulu ako ak'obwa kansala FDC yamuwa kaadi. Mu byonna Ssegirinnya bye yakola FDC yamuwa kaadi. Ey'obwa kansala nga balaba tasaanidde. Ssegirinnya FDC ne mu makaadi mu byonna by'omuwalaba byonna byonna Ssegirinnya bye yakola yamibwa kaadi. Katonda wange. Ani Ssegirinnya? Ssegirinnya wadde kaadi teyagifuna yatandika okwetikka entebe. Abantu bonna bajja kubulira bawakaleerwawo wadde bajja kubuulira. Yali alina mmeeza. Ssegirinnya nadda ewaka ewuwe n'aggyayo emmeeza n'agyetikka ku mutwe n'atandika okubaga bannange neesimbyewo akabonero kange mmeeza. Emmeeza ng'atambula agyetisse. Omusajja nga yali mumalirivu nnyo. Teyali wa bulijjo. Teyali wa bulijjo. Nga yatambula akalulu konna konna ng'anoonya akalulu ak'obwa kansala FDC mumye kaadi. Ku byonna bye yali akoze byonna bye nkugambye nga bamumye kaadi n'atambula n'emmeeza. Abantu ne basalawo ne bagamba nti nedda wadde byonna weebiri ate 2016 waliwo nnyo omuyaga gw'ekisumuluzo. Waliwo omuyaga gwingi gw'ekisumuluzo. Naye n'aguyitamu. Omuyaga n'aguyitamu. N'agenda ku KCCA nga kansala Lucifer. Kati bwagenda ku KCCA n'asoomozebwa ng'omuntu. Naye n'atandika okwebrandinga n'okwepositioninga nga national leader. Atakoma ku bwa kansala bwokka. N'abanga engeri gy'akolamu ebintu bye eri national. Eri kumutendera gwa ggwanga. Era Ssegirinnya era n'asala amagezi n'afuna emikwano n'atandika okulijja ennyonyi n'agenda wabweru. Namulabako Netherlands wawa. Wonna n'agenda wabweru. Agenda asakira abantu be. Era batamwagala baayogera nnyo tabeerawo, tabeera mu constituency, tagitambulamu, simanya abantu, yadduka, yagenda ku kyeyo n'ebirala. N'aleeta ambulance n'ebirala. Emikwano egyo gyamuyamba nnyo nti olunaku lwe yalayira okubeera MP tetunatuukawo. Lwalayira okubeera MP. Ba MP baali balayidde okukola ekisajja kyabwe tekidaggwayo. Ssegirinnya yabikolera mu myezi 2. Byonna n'abikola. Kubanga yali yadduka dda mu bwa kansala nga yafuuka dda MP mu bwongo ng'atandise okusaka basale ebyamalwaliro n'ebirala. Kati mu kalulu wano ne kimuyamba nti yagenda okulayira banne bye baagala okukola nga ye yabikola dda. Ekyo tukwataganye bulungi. Bulungi nnyo. Kituyigiriza okuba nti buli kaseera obeera mu maaso. Amaaso tekukuba gatadde mu maaso g'otunuulira enkya gy'olaga. Eryo nalyo ssomo ddene nnyo ku Ssegirinnya. N'agenda kati ava ku bwa kansala. Abantu bamwogeredde ebisongovu. Ratings zisse alangirira obwa MP. Amazima gali nti tewali yali asuubira Ssegirinnya tagenda kufuna kaadi ya no. Era kubanga be yali yeesimbyewo nga waliwo abali experienced. Waliwo Latif Sebagala. Kidandala nga waali. Latif musajja muyivu, musajja ali seasoned mu byobufuzi, abaddewo ebbanga ddene, musajja mugundifu alina amasomero, abaddewo byonna. Kidandala abadde mu politics owa Uganda okumala akaseera. Abadde mpajiruwaga mu DP. Abadde mu testesi. Bavudde Makerere, babadde mu politics we Makerere. Ye kumpi ye organizing secretary wa NUP. Era nga tolaba Ssegirinnya wasobola kufunira kaadi n'abalala n'olwokuba yali munyiikivu yali waddala nga te Mukama yamuwa olulimi olusobola okunnyonnyola yabayitamu kaadi n'agifuna. Era Ssegirinnya akalulu n'akakubira waggulu nnyo. N'akakubira waggulu nnyo. Kati n'atandika okufuna ebizibu bye baamuteekanga mu kidanda bye yabulopanga ebyobuyigirize wano na wano. Era yagenda okulayira. Yalayirira ku bunkenge. Era nnyo. Yali ku bunkenge. Nadduka misinde. Nekyandaga ekintu kimu nti mu nsi muno bw'oba oyagala okulaakulane olina kubeera ku bunkenge. Bw'otabeera ku bunkenge tokulaakulana. Ekyo nakiyigira ku Ssegirinnya. Kubanga Ssegirinnya pressure gye yabeerangako nga bamuliko baagala mukwata ate olina ogenda okulayira. N'aluyitako n'okulayira n'alayira. N'afuuka omubaka wa Parliament.
Segirinya byamwogerwangako byebitabo n'ebirala ezentalo zonna ze yaziyitamu n'azirwana ate n'azigusa ate tekinikala n'asigala ng'ali waggulu Segirinya oyo kola n'asigala ng'ali waggulu n'ayingira mu parliament bw'ayingira mu parliament musajja wattu teyabugumya mbooge era bagenda e Masaka ne babakwata ne munne Alani Sewanyana kwata ne Alani Sewanyana olw'ebijambiya ne babasiba kati waliwo paati gye njagala okumalawo wano Segirinya kyonna ekyamutwala ekyamututte Mukama muwulamuze ebadde fitina ya ku nsi kuno nze sijja kugamba nti nyina gwe mmanyi ono oba oli naye ebadde fitina ey'oku nsi kuno abantu abatasobola kuvuganya fairly squarely nti bwe mba kwezi sikusobola kubagana naawe ebikonde lwaki atojja n'ekiso omufumite bufumisi squarely nti Segirinya obulwadde bwafaafaganye nabwo okumala akaseera yenna yakikola mutima gutali mulungi awalawo ennenyeza gavumenti ne sekunenya kwonna looya wa Segirinya Elias Lukwago Lord Mayor ow'ekitiibwa ne badokita bonna dokita wa gavumenti n'oweeruzira bawandiika ebbaluwa nga bagamba Segirinya agenda ajjajjabibwe afune obujjanjabi obusingawo afune bbeero yamummibwa okumala kumpi emyaka ebiri nyina okulowooza nti abakufuna bujjanjabi mu kaseera ako ne wali badde nga ye alina kye yamukola kyali badde kiyamba Segirinya okusobola osanga olwaliro singa akyaliwo yammibwa bbeero okugenda okujjanjabibwa mu budde mukomera yamalayo bbanga liweererako ddala mwaka n'ekintu kumpi close to myaka ebiri ekyo kyamukosa nnyo ddala era bwe yakomawo bw'ati teyaddangulu musajja wattu teyaddangulu teyateesaako nakuteesaako abadde ava mu ddwaliro lino adda mu lino gonna agatambuddemu ng'ogyeko eri Rubaga waafiiridde olwaleero bambi agenze mu International Hospital agenze Kololo agenze Mwagakan agenze Ebungereza Bulaaya gonna amalwaliro agamazeeyo kyonna ekyamutta tukwatagana ngenda n'empulira waliwo gwe nabadde mpulira gagamba Segirinya siriimu tekirina kikwatagana siriimu fena tubadde n'abalwadde ba siriimu tebabeera nga Segirinya bwakoze eki bwabadde tekiba kyonna ekimututte kibadde kirala nnyo bulwadde bwa siriimu omulwadde wa siriimu kasita bamujjanjaba n'addako engulu awona n'abeererawo ddala naye Segirinya abadde adda engulu ate nekigaana n'adda engulu nekigaana ayamutajetinga yatajetingira ddala awabi tukwatagana yamutajetingira ddala awabi kati ekisanja kye eky'obwemupita tukirabye nekyewuunyisa nti byakoze ate tubirabye tuyina abali mu parliament olwaleero nga tebalina kibalaga naye ng'ate Segirinya yamalayo emyezi ate ye ayina kyalaga kati yennaku gye tulina olwaleero nti abantu be tabaweereza buli omu abadde ayagala ayayaana Segirinya amuweereze Mukama ate naye abadde ne pulaani ezize ze tulina okuba nti Mukama bw'asalawo oba tulina kyakola tulina kukkiriza Segirinya tumusabira Mukama asobole okuba nga amuwa ekibuuliro yaleka akoze ekiraamu ekikambwe kubanga abayisiramu balagirwa okukola ebiraamu yaleka akoze ekiraamu ekikambwe era nga tusuubira nti Bobi Wine ku ssaawa 5 ez'ekiro ajja kuba ayogera atubuulire ekiraamu kino bwe yakikola ekyokubiri Sheikh Umaru yagamba ye yaloga Segirinya paka lwafudde wetwogera Sheikh Umaru ali mu kkomera ekigoba mu buvunaana kukwata mwana atanneetuuka ekintu kino okiraba kirireetinga nti Sheikh Umaru ye yaloga Segirinya obuzibu obuli omukulu kwezi akasajja ako ka Sheikh Umaru kalogo kaswaitaani nze siri muisiramu ne kaswaitaani akasajja ako kafu nnyo akasajja ako si Sheikh Umaru yekka manya si Segirinya yekka gwe kesimbyemu kabadde kalwana entalo n'okwogerera abantu ebisongovu n'okubasabira duwa ezitakkirizibwa akasajja ako gamye kaludda mukomera ekigo akasajja ako ekigo mbadde njagala naffe tukasindikira essaala kuba nti simanyi kusaba saala y'abayisiraamu naye mu nkola eyanga tefe abakatoliki tetusoma nnyo saala bwezi nenze mbadde njagala Mukama akakwateko
gye kali ekigo nako kaleme kufuluma. Kasajja kabi nnyo tosobola kugeza munno ng'ali bubi alwadde notandikwa okwewaana ng'ogamba afiireyo mukomera aleme kuvaayo kubanga kabyoga Sheikh Umar yabyogera akyali ne mukomera nga Segirinya akyali mukomera n'abyogera nga abasajja batwali ku ndiri. Yes. Kati n'olwekyo ka Sheikh Umar nako keetaaga ekikolomo nga ky'amaanyi kibenga kyanjawulo kabundebunde ate keetakule nnyo kaleme wonna ne manju wonna keetakulire ddala kalyoke kafiire mu buswavu obw'ekikula ekyaggulu kubanga akasajja kavumaganya eddiini ey'abayisiraamu kagivumaganya kakola ebintu ebitakkirizibwa mu buyisiraamu koogera ebintu ebitoogolekeka kakuŋŋaanya fitina yonna ey'emitala 10 yonna eri kasajjaako mwekayimpawalira kutabula maka g'abantu abakabasajja bagenda teryafuluma keefula kasawo kaganda katabula buli kimu kyonna kyonna n'olwekyo neko keetaaga ekibonerezo nga kyanjawulo nga kyakwetakula paka keetakulire paka kugumba tekalina makulu obusajja ng'obwo tebulina makulu naye nga kubanga yakakola kinnyo ono munabyabufuzi oli si munabyabufuzi nolwekyo Sheikh Umar egyo siina bigambo birungi gye kali oyo yamanyi abeereyo ekigo n'emisango egyamutwalayo giwulira bulungi yakwata mwana ate kaludde nga kajojo by'abantu n'olwekyo oyo siina bigambo birungi kakati kwegamba Sheikh Umar kye yayogera kakati kyemusinziirako okumugamba naye mukama amwetakuze paka mangi mukama naye ajja musasula kuba Segirinya teyalina musango yali alwanirira bantu be bantu bawangala nabo talina musango na musajja oyo ate kino kyebagamba nti nno gavumenti yamuwa obutwa Segirinya olowooza ki ekyamuweesa obutwa anti kati mukulu kwezi gavumenti kyeki yeggwe yenze be bali mu buyinza yes ffenna tetukaanya nti emikisa gya Segirinya okuba nti baamuwa butwa giri 2.5 ku buli 100 giri extra okuba nti yafuna butwa giri 2.5 ku buli 100 ayabumuwa gwe simanyi n'ensonga eyabumuweesa yaba yabufuzi kubanga nawulirako bambi Segirinya nga mukatambi agamba bannange oba ekifo mukyagala mu kitwale naye nze mundeke kyonna ayawa Segirinya obutwa gyali ne ensonga zaali za byabufuzi gwe simanyani yabumuwa ne omusajja azaalwanagana n'ekirwadde ng'omusajja ayogera entakera nti nyina bye naweebwa nga bazze boogera bonna bamulwana wanotoka balabala n'abala bazze boogera ensonga ez'enjawulo yembeera musajja wato Segirinya bami mwafiiridde kakati ate kino ekyokutema abantu ebijambiye e Masaka gwe ddala olaba nga omusango ogwo gwali mutuufu anti kakati abantu batemererwa ebijambiya Segirinya teyali mu ggwanga ekikyali proven teyali mu ggwanga kati omuntu atali mu ggwanga ayinza kutema abantu ebijambiya mu ngeri bbiri mu kirooto asobola batema omuntu atali mu ggwanga ali wabweru w'eggwanga okutema omuntu ebijambiya Masaka asobola kubatema mu birooto asobola engeri endala gy'asobola batemamu nga bamuwaayiriza naye asobola engeri endala sigirabawo ate atema atya ekijambiya omuntu ataliwo kati connection yavaayo etya okumutwala nti ate Segirinya yatemudde abantu biki n'okutuuka okumusiba emyaka 2 ate n'okuteebwa kwabwe tekwategeerekeka kyetwebuuza musango gwakomawa obujulizi bwajja lwaki omuntu omutemu nnyo atema abantu ebijambiya tukwatagana mumutamu ngeri y'amankweto omutemu ow'ekikula ng'ekyo ng'atema abantu ebijambiya lwaki bwali badde mu kuva mu kkomera avaayo mu ngeri Segirinya gye yavaamu nga balooya be bazze bamuwolereze emmotoka ate endala nemufulumya bufulumya etamanyiddwa nemutwale wa maama we nemumutanga balooya be tebamanyi omusango gugenda mu maaso e Masaka eno mubatadde balooya bazze abagoberera omusango ate mwe mwabatadde dda abo baali bakimanyi nti nno Segirinya bamaze okumukolako enkola yonna ne bwe bamuta anti kyetwebuuza kiri kimu omusango guno bwe biba byali bituufu lwaki temuleka omusango ne gutambula bulungi ne gumugga mufi bwe mwagala okumusonyiwa kale ne mumusonyiwa nga gumaze omukka muvi ne muleeta obujulizi bonna obuluma
awo wali obuzibu nawo obwamaanyi. Ssegirinya tugenda musaalirwa nnyo mu ngeri nnyingi nti ateeka mu bweteesi. Omuntu asobola okwefuula omugagga okusinziira byayogera naye ng'omulaba si mugagga. Omuntu asobola okwefuula omunaku naye ng'omulaba si munaku. Omuntu asobola okuwogera ebigambo naye ng'olaba yasoma bisome yawulira biwulire. Ssegirinya abadde representing omuntu owa wansi ayekkiririzaamu nti bw'oteekamu amaanyi osobola okusituka okuva wansi n'otuula n'abalangira. Ekyo Ssegirinya yabadde akikakasiza. Kiki otalirabira ku Ssegirinya? Bingi n'endowooza byakulondamu bulonzi. Ssegirinya byakulondamu bulonzi oba ŋŋamba eki kubanga ebintu bingi byenyina okuba nga nkola byenyina okuba nga njogerako. Weeyo kimu kyokka nganze bwe nzijjukira nga akutte ekigaali asindika emigato gitwala emulago ne munyago wali n'olulala nga yeetisse TV ng'ayagala alwanyisa omusolo gwa TV gwe baali batutaddeko nga yeetisse TV agitwala ku Parliament ne lwe yagaba obuwero mu COVID obwa red ne bamutwala emisinde gitabangawo ne lwe yadduka nga bamatadde malenda amunonye emisinde gye yafuumuuka ng'akyali mulamu Ssegirinya ndowooza okyagijjukira ebyo siri bimwerabirako naye kati ŋŋambe ki bingi kino katugende na kino bwe twali nali nkuba embaga yange erubaga neerabirayo empeta neerabira empeta yali alina okuziba zituteekeko tutuuka wali ng'empeta tuzeerabidde naddala eyange nali maze okola ki okugyerabira then twogerawo ekibuzi kitambula Ssegirinya agamba kankuleetera empeta tubeerawo tukyasobeddwa mu dakiika ntono nnyo 3-4-5 Ssegirinya yali maze okundeetera empeta nensi kyetamanyi ŋŋamba yagijjawa alina omwami gwe yagijjako awo alina gwe yagijjako n'agindeetera n'enjambala era ne tuyitawo erubaga wano ne bantu batono nnyo okujjako Besman n'abala baakitegeera nti empeta twali nali gyerabidde ayagindeetera yali Ssegirinya anti empeta ziba bbiri kati era yaleeta bbiri empeta tugenda okutuuka erubaga okugenda okugira ng'azirina oba yali metroni nga bazirese muki mu motoka tutuuka wali bagamba empeta father ono nga tebanna bategeera empeta ziruddawa nga tetulina Ssegirinya n'agamba kandeete nze nagenda okulaba nga bagiwa father n'agikola ki n'agiyiwako omukono naye omukyala naye naye omukyala Ssegirinya nga yali musajja mwangu yali musajja mutetankanya nnyo 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 nga gyenkomeza kubanga ye yatandika okwogera ku bya Parliament nga tetunabirowooza nako nga tonamanya nti n'ogenda nakwesimbawo enansana municipal nga sente ebyo nga byadda nnyo nga tosobola nakubirowooza nako ku bya Ssegirinya kyekibadde ate nga okwekkiririzaamu alina kungi nnyo ng'era ajja n'akunnyonnyola nannyonnyola lwaki ayagala okufuuka ekyayagala okufuuka. Tufiiriddwa Ssegirinya abadde kyakulabirako naddala mufe abantu abakulidde mu ghetto okukkiriza omanye mu ghetto tulina ekizibu kiri kimu obeera ggwe tebaayo mulala teri taata kawandiika akabaluwa okaweeyo oba maama oba bw'otuuka wali ojja kwogera kino oba oli mutabani wa gundi obeera ggwe ghetto obeera ggwe kati olina okuyiga okwerumbira olina okuyiga okwerumbira kati embeera eriwo kati bigenda okuddako bya bufuzi ani agenda omusikira n'ebirala ne Ssegirinya atusadde olowooza muntu ki aliwo kati gwe musuubira okuteeka Kawempe North ng'aba NUP bangi we bali naye ng'ebintu by'ennaku Ssegirinya singa kibadde kisoboka ng'etteeka lituganya ekifo kye kyalibeereddewoko ne kibeerako paka lwe kyaliwaddeyo ekisanja we kyaliweddeyo nze yali badde enteesa yange n'etteeka terikkiriza kuba etteeka ligamba mu nnaku 10 ndoza Clark alina okuba nga wandikidde Service Commission n'agitegeeza mu nnaku 10 bw'agitegeeza mu nnaku 3 mu nnaku 6 ne baba nga bamaze okuteeka okulonda kati etteeka ligamba nti ate singa ebadde ebula emyezi 6
awo baba tebalonda bali badde tebalonda ne akasooka wakyabula kati omwaka mulamba omwaka gukyabulirayo ddala ne nomination bwebala kati emyezi 6 bwegibala okuva olwaleero January gigwa mu gwa 6 naye nze kyeneraliikiriddemu ti omuntu agenda okuwangula akalulu kano ayina task ate y'okuddamu okunoonya akalulu akajja olaba mu mwaka gumu bw'onoonya obululu emirundi 2 naye kyesimanyi nti ayingiddeyo kati afuna miliyoni 2 ez'emmotoka ezazifuna ajja zifuna ezagenda zifuna ekitegeeza asobola ozitereka nazimuyamba mu kalulu kali akaddako oyaba asobola ozifuna kibatasobola muwa gwe musaala ogw'emabega kubanga gubadde gwina gwe basasula oyabadde aliko naye nagenda kufuna okuvaawo okudda eno musaala ajja asobola okuterekako ezimuyamba mu kalulu akaddako ezimuyamba mu kalulu njagala osiibule kulu kwezi nsiibula nga ngamba nti Mukama yasalawo ate Mukama ndabikira nti abantu betusinga okwagala ku nsi ne Mukama ate naye abaagala abatwalako mangu nga tefe tukyabaagala bagende bamuweereze abantu betaagala ate Mukama basiba wano basooke balokoke kuba kulokoka kyababaagaza baleme kgenda nga baliko olufunyiro naye tayagala babyeri abaagaza eno ffe gye tuli ffe tutunke nabo yensalawo ya Mukama ndi mukkiriza ne Mukama tusaba Segirinya Mukama amulamuze omwoyo gwagulamuze kisa amina ate ne famire yagigumye ne maama amugumye ate ffenna abaawamu tufune ebitumuyigirako ate Mukama asobola okubanga atusobozesa tuddemu ate okusisinkana naffe Mukama bwali batuyise kuba ffenna lyekoma kale bwetwe tutambudde Segirinya wakuziikibwa ku lunaku olwa Sande sabbiiti eno olunaku olw'enkya omulambo gwe gugenda kutwalibwa mu paliamenti ku lw'omukaaga wajja kubeerawo okumusaalira n'olwali bagenda kumusaalira ku kitebe ekya Nuupu ku Sande tugende e Masaka gye tugenda okumugalamiza mu nnyumba ye Lubeerera mubeere bulungi mweraba Honorable Suuti gy'osimudde nga y'amaanyi ate nno eno gye mulaba si ze nalina okwambala bwe bansiba nali nguze suuti zange nga nkambwe nnyo nazijja yitale eyo ngenda okuddanga ebiku byazirya ebiyenje byazirya emmese zaagizirya zino size nali nnyina okwambala zino nasanze nsomba byuma zandiire suuti olyaza ogaa nti Segirinya ate ensomba byuma mu nju zibeeramu zitya muganda wange tomanyi nti bw'ovaawo wasigalawo sipeesi kati sipeesi eyo nsomba byuma zezakozesa ne zindiira amasuuti n'olwekyo eno si ya mulembe naye ziri ebiyenje ze byalya muganda wange singa mwazirabako mwenna mwandyewuunyizanye n'obugatto bwange bumusooso nagenza okuddamu obwambala tebukyantuuka engeri gye bankuba emiggo mu kkomera kati ate ekigere kyatoniwa kikyonyi nakyo genza okissa mu musonso nga tekikyajyamu naye mwe mulindeeko mu maaso awo ng'embeera etandise okugenda ng'etereera so suuti eno bw'ogiraba ate singa walaba ku ziri ezaalibwa ebiyenje ate wanditidde nnyo Honorable embeera etambula etya okuva lwe wava mu kkomera constituency ogisanze otya okuva lwe nava mu kkomera embeera eri bwetyo kubanga kye nakola abalonzi nabaddamu era ndi mu batambulamu era lwakuba nagenda okudda nasanga ebintu byange byonna byasaanawo bwe bankwatira nga nyina projects ze ntandise mu constituency kyo mukimanyi bulungi nnyo nze musajja yakola manifesto ya myaka 5 naye mu myezi 2 manifesto nali ngimaliriza era bagenda okunkwata nga mu Kawempe tulina eddwaliro Kawempe nga tulina Segibox Kawempe nga tulina boda ambulance Kawempe nga tulina emmotoka za ambulance 2 Kawempe nga tulina Kawempe North Technical Institute Kawempe North Secondary School kati ate Kawempe singa tebankwata singa tulina n'empewo gye tusanga yanjawulo wa nalina enteekateeka eyofuuyiranga Kawempe perfume buli lunaku nga bw'otuukamu owulira kawowo kalala ke kawunya era mwandyewuunyiza nnyo ng'ojja eno ng'owulira Kivundu ova mu kibuga n'ojja eno wandege ya Kivundu wa kati bw'otuuka kaleero awo otandika okuwulira perfume ennyini otandika zikyusa oti eyo enteekateeka nali ngiina efuuyira constituency perfume buli lunaku nga mussa mpewo ndala basajja bwe bankwatira ng'enteekateeka eyo nayo sindaba gituukako kuba n'ekimotoka ekyokukola ekyo nali maze okkiragiriza nga budde bwonna kijja so ne bankwata ebintu byonna bye nali nteekateeka okukola ne bifa lwakuba nafunye ekizibu bwe nakomyewo kati ate nnyina obuzibu bw'okukulembera constituency 2 Kawempe South eya muganda wange Kazibwe ate ne Kawempe North eyange kati kyekizibu kye nafunye abantu balowooza olwo nabaddeko mu constituency ya Kazibwe nga mpita ayitamu kubanga constituency ziriraniganye abantu balowooza nti Kazibwe bamukwata era waliwo yaŋŋambye yinze Segirinya mulimba mwene muvaayo n'alani ate munna mwene mumulekayo kati ndi ku mulimu gwa kunnyonnyola naye mubaka simusibe mubaka nange simulaba era mutegeeza nga mpita wano ku mikutu bannaye nti bwoba munaye gy'oli muganda wange vaayo constituency 2 zimmenya
wakati nange eyange obusobozi sikyalina bulungi ne kati ndi mu constituency 2 zentambuza ate abantu abavere mu Kawempe South sobola bagoba kubanga bonna balonzi baffe ate nga nange obusobozi ng'omu sirina kati abantu balowooza nti omusajja ali mukomerera nadde mu kwewozaako nti bannange omusajja tali mukomera musajja ali bweru ngezaako munoonya era kati kyenjagala okukola njagala kutandika kutimba bipande missing person ntimba ebipande constituency yonna ne Kampala yenna nga tugamba nti muganda waffe gyali yonna aveeyo bw'oba nga waliwo abaamuwamba tumanye bw'aba ali mukomera tumanye kubanga oli muganda wange. Honorable waliwo waleka okoze eddwaliro lyo ogenda okukomawo nga livuddewo olw'ensonga y'ebyenfuna na biki byonna nti kuba oli toliiwo olina nteekateeka ki ey'okulizaawo mpozi n'ettaka eddala wali wagula era okukizimbako institution byonna byonna bituusewo essaawa zino. Eddwaliro eryo enteekateeka erizaawo ngiina naye lwakuba nti financially siri stable nkyagezaako okulaba nga nkola ki ntetenkanya eddwaliro liriddewo kuba eddwaliro lyayambanga abantu mu Kawempe twali tubudde ne mu mbeera eya abortion era nga mu Kawempe tewali abortion ng'omuntu bw'afuna olubuto asuubira ebintu bibiri asuubira capital omuwa wali ng'azadde owa Segibox ate n'ateekawo omwana oba omuntu n'atondawo omuntu ekiyamba ku ggwanga lyaffe Uganda kubanga oyo omwana azaaliddwa tomanyi kyanabeera ayinza okuba nga yanabeera Segirinnya ow'enkya ayinza okuba yanabeera Kyagulanyi n'olwekyo mu Kawempe ekyo nali nkikoze eddwaliro eryo nga liyamba abantu era eddwaliro eryo nkubuulira abakyala baali batandise na kujja nga ba myezi 7 nga tannaba na kutuuka kuzaala naye ng'agamba wayi kangende emyezi egy'ebiri ngimaleeyo kubanga nga ku makya tukayale tumuwa obuugi mu ttuntu awo ne tumuwa obutiko n'awuuta olweggulo ne tumuwa ekigere ne tumuwa ebyenda kwegamba nga omuntu okuzaala mu Kawempe n'okufuna olubuto ng'oli abakusanywa bakunda bakuki olw'ensonga nga bw'omala okuzaala tukuwa obugoye tukuwa capital tukuwa biki ekyo kyatuyambangako mu ddwaliro lyaffe eryo n'okuyambako abantu lwaleero eddwaliro bwe nali mu kkomera ne baliggala olw'okuba nti ebintu byali tebikyajja bulungi ng'eddagala biki nga tebikyajja gavumenti eddwaliro n'ekola ki n'eriggala olw'okuba nti lyali terikyasobola kukola ki kuyimirirawo nalina ambulance 2 ngenda okuvaayo ng'emu bagitunze baganda ng'ebe naleka okumanejinga naye nga tebagitunda mbubi bagitunda basobole okuliikiriza ki eddwaliro kuba ambulance nali eyo ey'okubiri nga nsazewo yeetambula eggwanga lyonna n'emu ebeere ya constituency kubanga nze abantu abampagira baali baggwanga lyonna nze bwe nafuna kaadi buli muntu yasanyuka ne bagamba nti kaadi eya Segirinnya yegenda okuyamba abanaku era buli muntu kyova olaba yansanyukirako nti kati Segirinnya kafunye kaadi ekyo kiwedde n'olwekyo ne ŋŋamba nti kyovala nagula ambulance 2 emu eyamba eggwanga lyonna endala ebeere ya constituency naye nkubuulira mazima olwalira ambulance kati nasigazeemu emu yatundibwa eyamba eddwaliro n'olwekyo nayo njagala kukola nteekateeka Katonda nga nsaasidde nga nange nteredde bulungi nga maze okwejjanjabwa mbe nga ambulance eyo nsobola okubeera nga njizaawo gye nali nkoze nga yakuyamba ggwanga lyonna kuba ne bano abagitunda tebakikola mbubi baali baagala eddwaliro likole ki eddwaliro liyimirirewo n'olwekyo enteekateeka weeri ne pulojekiti nnyingi nga Segibox ze nali ntandise nga tugenda tunoonya abakyala abasika chiefs abakola ki abalina ba low income earners ne tubongeramu ka capital mpolampola okwongera okulaba nga nabo bakola ki beekulaakulanya n'olwekyo constituency kati ninga atandike entandike naye constituency nkubuulira mazima nali nsazeewo ebeerero lomodo ya constituency zonna mu ggwanga gw'okimanyira abantu bali batandise osenguka okuva mu bitundu ebirala nga bajja Kawempe ng'enju mu Kawempe zirinnye nze balandiro libandeterangawo Sseggwanga Matooke Mbuzi Segirinnya weebala enju zirinnye n'enju zirinnye ozirinyisiza nga buli muntu ayagala sula mu constituency erimu eddwaliro buli muntu ng'ayagala sula mu constituency erimu baasi etwala abantu okukola n'okubazza kuba nali nsazeewo baasi etwalenga abantu okukola n'okubazza kali akasente ke bandikozesa mu transport kabayambeko mu kukola ki mu kwekulaakulanya bakateeke mu Segibox n'olwekyo constituency nali njagala ebeeremu vibe ng'etambulira ku gundi ya kika kya waggulu ate bakennakomyewo engeri gye ndi nti nze nkyaliwo tekinnaggwa amagezi n'obwongo nkyabirina lwakuba waliwo yali ansuubizza ekimotoka ekyokwoza nga Kawempe bulirakoyo Kawempe twali twagalanga tujooze buli lunaku ng'ebeera temagana bweti tujooze tumale tugifuiremu perfume yonna nga bw'oyingira mboti ogaba Kawempe ng'ewunya bulungi kuganga twagala ebintu bibeere byanjawulo ne kati yali ansuubizza egundi ey'ekimotoka ekyokwoza nagenza bwe yawulira ebisango bye banteekako yambulooke nga bubulooke ziraga nti ontajja soboka kati bo tebamanyi kyeno mu Uganda basobola okuteekako ekintu
nga si kituufu baba abazungu basooka kunoonyereza ne bakwata ate mu Uganda basooka kukwata ne banoonyereza kakati omusajja naye yali ansuubiza ekyo nagenza okuddamu ojjira nti nga yambulookinga dda n'olwekyo ekyo kyali intentionally okulaba nga projects zonna zinali nteeseteese mu kawempe okutambula nga zifa naye nga bwe ndi nti Katonda yansaasidde ekyennyanja ne kimpandula ekyennyanja ne kinsesema kuba kino kye natuuseeko kibanga kuziika muntu ne mukeera enkya ng'ali kungulu bw'ati yafubutuseeyo ne muga omusajja gwe twali tuziise guno ali kungulu kati yenze kitegeeza tuli bakaawonawo kati ensonga y'ettaka yo ogezaako kulondoola kati ensonga y'ettaka abasajja banguza ettaka bwe nali njagala oteeka Technical Institute bwe banguza ettaka ne nsasula ne tukola endagaano ne tukola biki ne nkwata endagaano zange era nziina ewaka nagenza okudda nga kalina yasituka ddooli yazimba bwe yawulira ebisango bye bantaddeko eyanguza nagaa nti atoona anadda nabadde ndi awo nga nkomyewo kati tabbu gye nnyina bwe nabadde mu kkomera nafunye entiisa sisobola kati kulwanagana naye kuba nyinza okutandika okuyomba naye nti wanguza ettaka ne sente zange ne nzikuwa n'endagaano yiino nantekako ebisango ebirala kati buli kintu nkitya kyova olaba ku Easter nali ekaawo jjukira mu kyalo eyo gye tuwangalira ddala ekawempe mubeeramu obugaali bwa ice cream kagenda kagira teeti bana batunda ice cream nasibidde wansi wa kitanda nadde manyi paatuko kati nafuna entiisa muganda wange mukyala yanzizizza buzza nti ala kano kagaali bana ba ice cream natenga nti ate abasajja bakanta ate banjagazaaki asajja ate bazze oba okitegeera kakati nafunye entiisa naye tubeera mu jjaamu paatulo emala kumpitako bweti kati ntambula netegereza dulooni mu jjaamu nti netegereza dulooni mu jjaamu kitegeeza nti entiisa ekyali nnyingi kati oyo w'ettaka namulese ne mukwasa Katonda nenga nti munango musajja ono kusobola okukyenca ate nantekako ekintu ekirala oba nampayiriza ate nga yennyini yanzibye ne muleka nenga nti Katonda bw'atyo kasita obulamu bwo bukyaliwo Katonda ajja kunsaasira nja kugula ewantu ewalala kubanga ekirooto kyange kyakulaba nga abaana abatalinayo basula abaana babaganda baffe abaafiira mu struggle nali njagala tubateeke mu orphanage center eyo ebenga esobola obbayamba nga tubawa ebyokulya tubawa ebyokunywa nga bafuna basoma buli kimu nga bakifuna kyekyali ekirooto kyange era tekinnafa n'abalala kirowoozebwa okuba nti nabesawo bagenda kukifunako era nga kwabo kwe kuli ne speaker wa parliament Anita Among mukamaawo mu parliament ensonga eno nga bw'ogitunuulira olwo gwe mukulowoozako ng'omukulembeze olowooza egenda kuggukirawo okusinziira ku bibaddewo mu ggwanga nga bwe bitambula egenda kuggukirawo era kyekiteekeddwa okukola jasi ekyasinza okunnumamu ye muntu okubba ebbaati eryeru nze nva Masaka mabaati ago tugakwatisa nseenene kwagati omuntu atwala ebbaati ly'enseenene akumala amaanyi ebbaati erikwata enseenene bantu bakyagazimbisa n'amayumba ekyo kyankanzemu nenga nti baganda baffe bano omuntu bw'omuteresa omusito n'agulya tosobola muteresa kisambi so baminisita abo bamaze amaanyi nenga nti bantu bano bakikaaki naye nganze abadde ate mu kkomera ate saagala babasibe yadde nga bakoze ensobi kubanze kembadde mu kkomera ate siryagaliza munnange ngamba omuntu bw'akola ensobi oba omuntu abbye kati ngaabo ababbye amabaati tebandibasibye kyebandibakozenga mukwate omuntu oyo yabba amabaati kati nga bw'olaba Nandutu mutwale ku State Square mugeyo ogenda kubeerawo essaawa nnya ng'okutta ekipande nabba amabaati abeerawo essaawa nnya bwe ziggwako ng'akutta ekipande bw'ati naddeeka n'enkya n'akeera mugeyo ogenda beerawo omwezi teri muntu asobola kuddamu kubba ng'omukozi bw'ati nga buli muntu amuyitako bw'ati n'amyansa kifaananyi n'agenda ng'olya naye ekkomera tosobola kulyagaliza munno kuba kakati obudde buno kati mmanyi n'embeera gye bayitamu kati nganze abaddeyo mu kkomera olina okukkiriza nti ogenda kulya bubi kali akawunga kebawa abaana bw'okawa enkoko teddamu kubiika kali akawunga n'okawa enkoko ng'ebiika teddamu kati nze mbadde mu kkomera engeri gye ndi mubaka nga nze nfuna ebijanjaalo ebyebi bibiri ne bali basibe bannange ekijanjalo bakyawuzaamu emirundi ebiri bw'olya ebisatu olunaku bagamba ssebo kati gwenda malina kusatu nga tolya supu ow'ebijanjalo omweraba namu bw'oti alinga ndabirwamu nkubuulira kati Nandutu kati kyaliko olina ofuna empi bbiri ku makya ofuna empi bbiri mu ttuntu n'ofuna empi bbiri ekiro nga bwe mulya kati empi ateko kubanga yazifunye edda kati ez'okumakya yazifunye edda n'ez'omutuntu azifunye alinda za kiro era kyova olaba bwe baali bamutwala nali njagala nsooka enjogere naye prosesi y'ekkomera bajja gimuyisaamu alowooze bamutulugunya alina osula akagongo bwe bati babapanga bati kagongo bati bw'oyimukawo n'ogenda n'ofuka ogenda okudda nga weegasse kati naawe ate olina linda mulala bw'oti weesonsekewo kwega ekkomera ye embeera gye lirimu olina okukkiriza nti ssaawa mwenda olina okuyingira obe nga okola ki weebase eyo lyekkomera ebiku ate totta kiku ng'oli mu kkomera bali basirikale ba kkomera okittawo sitalaba oba abasibe banno ba RP nga tebalaba
kakati ebyo byonna nayino bibakola ki obibayisaamu naye sandibagaliza genda mu komera zanirowooza nti bandibawadde punishment endala etali ya komera kubanga ekomera mu mazima gana mugulunze gyembadde komera linyize komera lintulugunyiza ndowooza olaba nkogeddeyo n'okufa kyangu mu komera nze okumanya na komera zibu nnyo baali bandeeta mu kooti emabega kaawo nga nkyaliyo nayinawo omuntu wange awo nga bw'omanyise Girinya musajja musiraamu nyina omuntu wange gwendeddezaawo tubatuuka ku electoral commission awo ngenda okulengera lwo omuyaayaamo kabbye bwati mu kiwato basala ekkubo tosobola gafande nti yimirira tosobola kuyita oli n'omugaa nti owaaye muntu bwate muddawa kwegamba obeeraawo ng'olyawo obwongo baabukwata kati ekkomera si kintu muganange kyakusaaga nolwekyo omuntu akikuteekamu taba mulungi naye ate bw'obanga okoze ensobi ze ndowooza twanditandise okuteekawo ebibonerezo ebirala kubanga ekkomera ate omuntu bw'ayinza okugendayo nga talina na buzibu ate navaayo ng'afuuse na muzibu nnyo olw'abantu abamu bawangaaliramu nolwekyo ekkomera si lyangu nolwekyo baganda bafe abamma baati kye baakoze kibi naye ate ngamba baweebwe ebibonerezo ebirala okusingako okubasiba kubanga nze abadde mu kkomera sobola lyagaliza munnange nga tugenzeko ku nsonga za social media gwomu ku basajja abakwatira social media wane Uganda bwewaviirawo ate ne kati era bwewadda era nosigala ng'okyagikutte eri abantu naddala kati neyibawo omwami Pastor Bujingo ennaku zino ali nnyo mu mawulire kyonna bino Susan Makula biki kakasa nti obadde obigoberera oyinza kugera ki ku nsonga ya social media Pastor Bujingo Makula bye babaddemu byonna ne bye bakyalimu essaawa zino kiyinza kumulekawa because musajja wa Katonda musumba ne bw'oya nti bivaayo Pastor Bujingo engeri gyali musumba oyo omanyi president waffe yatugamba ebitalina makulu tebiwa makulu sijja muwa nnyo oyo makulu wabula bwe nakomyewo nanyiize nasanze bagamba mbuyichuli mbuje president wa social media ninga nti basajja mwe banemuli bazibunyo mwa basajja amayanja we mulimu namonna nemukiriza muzeyizedde aberenga yakulira internet mwena ne mweronda mbwe muti pozinga yewongamya kubanga kisokera ddala nataddeyo okusaba kwange mu kooti njagala okumanya ani yalonda ichuli era yalondebwa atya era kalulu kwa wani yateeka ani yali returning officer ani yakutegeka kuba nkyalo upa bangi nnyo ne yali returning officer toyinza kuŋŋa nti mwe abasajja abagezi ate mwalonda ichuli agenda okujja wano yava Sweden yajja n'ennusu 5 ebya Uganda nga amazeeyo emyaka 25 ne yajja n'ennusu eri 5 byadda nabyo kitegeeza nti neeri nayo yalemererwa eri ichuli eri ebweru gye yali nze namusanga ye Sweden n'omusajja akeera kutuula bwati mu kisikirize kya muti bwati ne yeetulira olweggulo naddayo n'alinda akamwanyi ninga kati asajja bano eri bamugoba kale mwene mumukkiriza wanajje wano nti abafuge kiro kyanyiza nnyo okulonda okwo kulina okuddibwa muze nganze omusajja omu ku basajja ba internet sinza kukkiriza kubanga nkulemberwa ichulya ekyo nakigaana era okulonda nasabye kuteekebwe mbwangu ddala sijja kwesimbawo ne nawulidde nti wisdom kaye muleese omwo mwali era wisdom kaye nze gwenkola ki gwendiko kubanga wisdom kaye we wa Nuupu yali ku tiketi ya Nuupu era wisdom kaye gwe ngenda okuwagira sinza kuwagira ichuli jukira old man out nawe musajja ayogera ebintu bya ddanya aberamba Napoleon Bonaparte aberamba King Lewis ono.com gye tuliko ya bintu kwogera bintu bitambula musajja ali mu ba Napoleon Bonaparte bye bintu byayogerako akati tuyinza kubeera ngo omuntu bwatyo yakulembera abasajja abagezi mu abali ku internet olwekyo ichuli ye budde bonna tulonda omuntu omulala kati nagenza okudda nti yabategeera lwakuba nti nagenza okuddira bannanga ate internet yatabusi obeera live ng'oliko n'abantu abalala emitwalo 3 nabo bonna bali live n'abantu bena invite nganga ndi ku live bonna ate kati bafuka ba Mr Update kyovula naddawo noonya linnya ddala nasanze erinnya Mr Update bali wamba dda buli muntu mwetekako Mr Update bwaba mukazi yeyita Mrs Update kati nagenza okudda nga n'erinnya lya Mr Update bali wamba era kati ndi mukunoonya kati linnya ddala lyengenda kubeera nga nkola ki nga nkozesa naye internet yo nasanze omuliro gwo mungi vibe eri waggulu kyobala nasose ne netegereza mpitawa nasanze ne TikTok nze TikTok saagirekawo ne nasanze ne TikTok nayo ng'ewambye era sinagulawo gundi account ya TikTok ne kati nkyabala with the time ne TikTok account ngenda gigulawo era kintu nazzeemu dda nakikutte ddange era bw'omanyi ne kati tabbo gye nkyayina linnya erinnya baali wamba bwe sibadde erya Mr Update era wootabadde nakati kyagenda mu maaso gino muhoozi agenda ayisa ebivulu bya birthday ye wonna alabiseeko era nga bagamba nti abantu abafuna abantu bayitirivu nnyo naye nawuddeyo n'abagamba nti nekyagulanyi naye bamulekemukko naye atambuze ku birthday nga gino muhoozi bwagitambuza
gwokyogera ko kitana pya abantu nga bwerabika nebirala byonna nga babitanga abantu ye genomoza asomba basombe ekyo kimanyikiddwa balamu agenda abakunganye ate abantu bamanyi kasito bagamba nti bane tujja bawaayo mutwalo tujja bawaayo omuceere tujja bawaayo emmere gwebyo bijjeewo labo waliwo anajja kitegeeza bagendayo nga bagenze kulya muceere bagenze nafuna omutwalo ogwo nga bwogumanyi ate wano mu Uganda ebintu bizibu nyonze twali tunoonya akaluko Honorable Kyagulanyi twasanga nga abasajja yekalamojja nga ayambadde t-shirt ye NRM n'omugabo waayo oli musajja wa yero nti anyambadde bwambazi lugoye lwenyambadde kwegamba nga olaba oli muntu lugoye lwayambadde naye nga simuki nga simuwagizi kakati n'abo abantu bajja buzirwaki lwa mmere kati gwekkiriza Kyagulanyi atambula olabe ekinaagwawo omugee nti Kyagulanyi tambula genda Kaluwa genda Kembale genda Kotido genda Kowa olwokuba ayina amaanyi mangi nnyo ensonga lwaki olaba tebamukkiriza nakukola ki nakutambula naye gwe mala omukkirize olabe ekigenda okugwawo kyovera ne mu campaign baleetawo embeera ya gundi ya covid nga covid yagwawo dda nga n'abazungu bali eri beetaaya balina gye badda naye nga nkubuulira ng'omusajja ataddewo embeera tya waliwo covid nga kyanoonya atyalaale naye gwe Kyagulanyi mukkiriza akubeera ale olabe ekinaagwawo muganda wange tajja somba tajja teekamu ssente abantu balina kye bayita nakyolaavu ku ye n'olwekyo ekyamuganda naffe Moses kiyinza tumalamu maanyi olw'ensonga abantu asomba basombe naye kati obanga gweoyagala okumanya abantu nti baagala Kyagulanyi gwe Kyagulanyi mugambe nti agenda kubeera mu Lwera muwoozi omuteeke nakivubo wali abantu webayita bwe bato jalabanga abantu balinnya taxi bagende Masaka mu Lwera balabo omusajja ono bamuyiteko buyisi nga tataddewo mmere tataddewo soda ne kati kyovola balamu yakoze contract n'abatunda omuceere yakoze contract n'abatunda soda kakati yewe byalimu laavu ng'onoogitegeera togitegeera ku byakulya laavu ng'onoogitegeera ogitegeerera ku bantu okujja ng'omuntu bakola ki bamwagala n'olwekyo ekyo kisobola kutumalamu maanyi kubanga abantu abaagala Kyagulanyi bo bamwagala mu mutima ewatali kyakulya ewatali ki Honorable kitegeeza ki okuba nti nno ababaka mu palamenti mwayisa ebbago liteeka ku bisiyaga ne mulisindikira omukulembeze w'eggwanga alisayininge kuba mwakola ogwammwe ne mugumaliriza kyokka ate oluvannyuma ennyo nayita akabondo k'NRM akabondo k'NRM kamuwabulira okukakana nga balikomezaawo mu palamenti kino kitegeeza ki eri eggwanga Uganda kyetulina okukkiriza nti ekibi kiba kibi kubanga tetuyinza kubeeraawo enkoko ne zitusinga okutegeera tetuyinza kubeeraawo ente ne tusinga okutegeera tetuyinza kubeeraawo kwegamba kubanga ebyo wandisuubidde nti tebitegeera kuba na bwongo nga bwa muntu enkoko teyinza genda ku nkoko nsajja ginne waayo negikozesa tekisoboka kakati nafe abantu ate abeetegeerera kakati okwo konna kwolaba okwebuzaabuza omusajja omukono tagenda gussaako ekyo kyolina okumanya baali bakireese nga baagala kutaayiza Kyagulanyi era kyovola abaawozanga baako kyoyogera ne bujingeera wamulabanga Kyagulanyi baako kyoyogera omusajja etteeka kati tannalisayininga kati bujingo lwaki tagezaako okugamba nti sebo sayininga lwaki ate katakyogerako ne wano yawozanga Kyagulanyi tonayogera ku bisiyaga ababaka ne tukola omulimu ogw'amaanyi ennyo etteeka ne tugamba nti tuganye ebisiyaga mu ggwanga Uganda tuweereza omukulu asayininge ero lifuuke etteeka oba okitegeera omukulu ate nawoza nti ate mpita kabondo k'NRM ng'ate parliament olwedde emaze dde okuyisa resolution aye n'ogamba nti ate kati mpita kabondo k'NRM kitegeeza bano baali bakireese nga bakireetedde Kyagulanyi bamutege kubanga Kyagulanyi yasooka okulwanyisa ebisiyaga wano mu ggwanga Uganda nga buli muntu yena tannabirwanyisa Kyagulanyi tagenda UK omanyi lwaki tagenda UK yayimba oluyimba olukuba ebisiyaga kati ye takyetaaga nakwebuuzaako nti ku bisiyaga osayidi ye eriki musajja mufumbe yawasa n'embaga kakati olengera nga baali bategaye nga baagala obagamba eki kwe gatoyinza kumanya naye kakati olwedde parliament bwe yakiisiza lwaki omusajja yaganyo kisayininga n'atuuka n'okuyita akabondo ka NRM kubanga ekibi toyinza kugamba nti alite mu kidibetingeko ekibi tebakidibetingako ekibi kiba kibi n'olwekyo nze kye nandibadde ndowooza Mwai Museveni akwate etteeka eryo alisayininge tetusobola kukkiriza bisiyaga mu ggwanga lyaffe Uganda ekyo kibi temete ndi mutiitiizi naye ate kukikwatagana n'enguudo budde bonna era nze kye nasazeewo tugenda kufuna ebyennyanja byaffe tugende tubisuule mu nguudo ezo tutandike okuvuba kye tugenda okuddako ekinnya ekiwanvu ennyo kyo tukisimbemu ekitooke era ye kampeyini kati egenda okuddako kutandika kuvubira mu nguudo ezo tugenda tuvuba kubanga mukyadolose kisakanze wammaze amaanyi ekibuga tekiyinza kubeera nga kifaanana bwe kityo
ng'ate ofuna ssente actually KCCA yesinga okufuna ssente mu gundi yonna mu budget yonna ey'eggwanga naye gwe tunuulira embeera bwefaanana ate oba abantu baatuuse n'okujulira Jennifer ate nga Jennifer naye teyali mulungi naye olaba badduka okujulira ate ekibi ne bagamba nti ate kino kyali kale abantu baatuuse okujulira Jennifer ne bagamba nti ate obwaba naye ofunda ne Jennifer kubanga ebinnya tebyali bingi bwe bityo naye n'ogwa mu kinya n'omalawo eddakiika 5 tonnavaayo kakati abaana kye beekozeemu omulimu buli ewali ekinnya beekuŋŋaanyaawo awo nga 6-7 nti bwegwayo basindike bafune ssente actually kati ebinnya bifuuse capital mu Kampala nti bwegwayo kati baba byongera nako simanyi era bo babaawo nga baswamye eguddeyo nti katugisindike kakati yembeera eyazze mu kibuga Kampala n'olwekyo ekintu ky'enguudo tetugenda kutuula tugenda ku kawansi ku gulawundi tuvubiremu mu binyeebyo ate n'ekira ne mu parliament mwemu ku maiden speech zange zengenda okukola okulaba nga njogerako eri eggwanga okuva lwe nava mu kkomera ekintu ky'enguudo ekyo ngenda kyogerako ne wali ku fulo ya parliament kubanga kakati abalonzi bankwata ne bansindika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okwawukanako ne luli nti luli nalwaniranga mu gundi wokka nalinga mu field nga gye nnwanira nene kati ne mu parliament mansobola okugera n'enkola ki ne nnwanirayo ensonga eno tuba nga tugyogerako ng'ababaka kubanga ekibuga tekiyinza faana n'abannaye bwe kiti emmotoka z'abantu kati ziweddewo tenga embeera gye tulimu ya bwavu n'olwekyo kyatuli mu kulwanako kati emmotoka ngireese wano mu galagi yafudde era lwa binnya kati ebinnya ebyo bwe tubisimbamu ebitooke ne tubivubira namu tugenda kuba tukoze musango na gumu era nsaba poliisi bwe manvu babaneete mu Tambaala newankubadde mbadde mu kkomera naye ate sikyali wa kusaageera eri abaana badde bampisaayisaamu awo ku tizi bw'ojja obubi muganda wange gide eyinza okuyitamu mu lubuto bwanaafande nga ndi mu kuvuba n'ojja n'ondeetako ettuntu kuba kati bo balowooza ne musajja kati ke twamunywezezza kati bagenda kunninnyako bulinnya ekyo nkiganye nedda bassebo era enkola yange eri nkyagira nti segirinya nsobola okubuka mu bbanga ne mala eddakiika 10 naye bwenzira gwentomera yampuliramu Chris bali omunsi yavuddeyo ku lwa gavumenti n'agamba nti abateeka bonna ebifaananyi ku mutimbagano gavumenti ejja kubagulako emisango ebifaananyi by'enguudo embi kati ate wate tukyali awo yatandika campaign spire munnamawulire n'agamba nti kati eyo yawedde kati campaign eddako yakulaga amalwaliro amabi agali mu mbeera embi abasawo bali enguzi byonna tukizingire wamu ekyo onkoze bubi nnyo n'omusajja gweyogeddeko Chris bali omunsi sajja mubi nnyo oyo ne bwe ndi banfudde sirimu erabira omusajja oyo y'omu ku bantu abaakuma omuliro nga batukwata n'atuwaayiriza kati simujja akadiisa era olwakuba muganda emayanja oli mukwano gwange nnyo naye kali kapanki kenjogeddeko kateka yantandikira ku ggwe kubanga oyo musajja saagala na kumuwulira muganda wange naye kwegamba ensonyi abasajja bano bazifudde busungu toyinza kuddira abantu basazeewo beexposinge ebinnya byonna ebiri mu Kampala ate nga tebalimba kati batandise okuwaayiriza nti ebyo ebinnya bye balaga biri mu nsi ndala tebiri Uganda biri Nigeria kakati bwe baba nga bo baagala okumanya ebinnya ebyo nti weebiri ate nabo kwekaza bwekaza bajjenze mbibalambuze mbalage nti kati kino kinnya gwe muvuga emmotoka ne mulwanira akatundutundu akatono nnyo bwe kati buli omu ayagala waabaayita kakananga abantu beetomere n'accident zigenda kweyongera lwekyo bana abasajja ensonyi bazifudde busungu ebinnya biri mu Kampala nabo bennyini babiraba capital city y'eggwanga Uganda eyinza kubeera etyangira bika bwetyo capital city ate buli gy'okoma okuyingira Kampala n'ebinnya ate nga mu nguudo eyo ez'endala ate yo tebiriiyo nnyo ne buli wokoma okuyingira ate baza tusene mu mbeera ega oba abasajja basima bisime nga luwa ayagala contract ate abizibe ng'ajja kiro n'asima babiri ebinnya bannayo obuwanvu obiriko bikambwe nnyo gwolooza lwaki ntuuse mu mbeera ega nti katubivubire mu buvubizi tutandika obivubiramu n'olwekyo polisi bali omuzi yayogedde kwekaza bwekaza kati obanga ebinnya tebiriiwo kati mwali mu 7 obuwumbi 6 yawaddeyo bwaki kuba yawaddeyo obuwumbi 6 bazibe ebinnya ebyo